ate tukwebaza n'olweteekateeka eno Mukama bw'otulonze tujja kusinza kuno ate lutuwa obuvunaanyizibwa bwe nga bw'otutuma. Twegayiridde osirise oluyogano n'emitima gyaffe, otusize omwoyo omutukuvu otukozese by'oyagala, era otuwulize obubaka tugenda okugabanira awamu nkyaleero. Okulumiza obw'ekitiibwa n'ekitendo ekijjuvu Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama yeebazibwe nsanyusa okubalabako bannyabo ne basibo Ssebutaata Omulabirizi awamu ne maama ddiini bakadde baffe abasumba abafano awamu ne n'abalala bonna erinnya Emmanuel Lutaaya neebaza Katonda n'omusa guno okuyimirira wano lunaku lwaleero nga twongera okweteekateeka okukuba ennyo olukiiko lwaffe olwa Synod. Ebitundu byombi ebisomeddwa ekyawandiikibwa tugenda okwetoloverezaako ebirowoozo byaffe ziri ennyiriri nga ssatu era bikula nange mu lunyiri mu ssula 12 olunyiri Koseya badde bawadde Yosu naye Koseya essula 12 olunyiriri olw'13 tujja olunyiriri olw'13 era Mukama n'aggya Isirayiri mu Misiri Kulwanabbi era Nabbi ye yamuwonya. Efulayimu asunguwazizza nnyo nnyini omusaayi gwe kyeguliva gusigala ku ye n'ekivume kye mu kitabo ekiyitibwa okubala essula e12 okubala essula 12 olw'omukaaga n'olw'omunaana n'ayogera nti muwulire n'ebigambo byange obanga munaabanga mumwe Nabbi nze Mukama n'entegeeza nga gyali ku kwolesebwa n'ayogeranga naye mu kirooto. Olunyiriri olw'omunaana oyo n'ayogeranga naye akamwa ku kamwa mu lwatu so si mu bigambo bya ngero era n'okufaanana kwa Mukama anaakulabanga. Komyawo genda mu kyamateeka essula 18 ekyamateeka Deuteronomy chapter 18. Mu Misiri yali Musa, tukirabidde mu kitabo eky'okubala essula 12. Ate Katonda n'akuuma Isirayiri nga bwe kiri mu Koseya essula 12. Ku bwa Nabbi Katonda n'aleetera abaana ba Isirayiri okununulwa, ate ku bwa Nabbi n'abakuuma. Ekigambo kye tugenda okugabana olwaleero, baganda bange ne bannyinaze, Mukama n'aggya Isirayiri mu Misiri ku bwa Nabbi, era Nabbi ye yawonya. To protect, to preserve, to keep. Era twongera okutegeera nti ku bwa Nabbi Katonda akuuma eggye lya Isirayiri, akuuma abaana ba Isirayiri ng'omusumba bw'akuuma endiga ze. Ku bwa Nabbi kino kitegeeza Musa nga bwe tulabye. Katonda yaggya Isirayiri mu Misiri ng'akozesa Nabbi Musa, era Nabbi Musa gwe yakozesa okubakuuma mu lugendo lwonna, era so si kubakuuma kyokka naye n'okusala amagezi okulaba nga buli kye beetaaga bakifuna. Buli kaseera Musa yeetayiriranga Katonda okumulaga ekyokukola nga bwe twalaba ku Lwokusatu mu kitabo ekyokuva essula 33 olunyolo olw'omusanvu n'eziddirira. Musa ng'agenda eri Mukama okumubuuza nti naasobola ntya okutuusa kaakano tonnandaga bwe naagenda naye. Katonda atulaga emirimu emikulu ebiri
ogusooka kwe kununula Isirayiri, to redeem ng'amununula ku bwannabbi Musa. Ekyokubiri, okukuuma Isirayiri, to preserve, to keep ku bwannabbi Musa. Nga bwe tulabye mu kitabo eky'Okubala essula 12:6 okutuuka ku 8, ekyamateeka 15:15, ekyamateeka 18:15 okutuuka ku 18. Bino byombiri binyweza ekigambo ku bwannabbi Katonda yalunula Isirayiri okuva mu Misiri. Era tugenda mu maaso n'okutegeera nti olw'okuba omulimu munene ng'ate omulimu guno tegunnaba kukomekkerezebwa, we have an finished task, okutuukirizibwa. Laba ekyamateeka essula 18 olunyiriri olw'15. Mukama Katonda ali kuyimusiza nabbi wakati wo ku baganda afaanana nga nze, era oyo gwe muliwulira. Tuyiga bino, Katonda ajja kuyimusa nabbi wakati ate wakati wammwe. Ekyokubiri, ng'amuyimusa okuva mu baganda be. Ekyokusatu, ng'afaanana nga Katonda. Ate n'ekyokuna, ye yennyini atutegeeza nti nabbi oyo yajja okuwulirwa. Mulimu ki nabbi gw'alina okukola? Omulimu gwe tulaba wano kwe kununula, to redeem, to bring out. Omulimu ogwokubiri kwe kulaba nga atangira, ng'omusumba bw'atangira endiga okugwa ku kirifu ogw'okuliibwa emisege. Katonda ku bwannabbi bw'atyo bw'akola omulimu ogwo ogw'okununula ate era n'ogw'okukuuma ekisibo ng'akozesa nabbi. Katonda yennyini ye nannyini kisibo, era alina okulaba ng'ekisibo kye kikuumibwa bulungi ng'akozesa nabbi. Era ku bwannabbi ng'ekisibo kino kitangibwa eri obulabe bwonna. Nabbi afuna empuliziganya ey'enjawulo okugoberera ebiragiro byonna mu kiseera ekyo ng'ali ku mulimu ogw'ekiseera Katonda gw'amuwadde. Nabbi si wa kubeera nti ava mu kkubo. Nabbi alina okuba nga ava mu baganda be. Nabbi oyo si wambala ndala yonna. N'olwekyo twongera okutegeera ebigambo ebyo biri mu Makko enjiri essula 6 olunyiriri olwokuna okutuuka ku 6, Matayo essula 13 olunyiriri lwa 5-7. Mukama waffe bwe yayogera nti wadde nga nabbi asobola okuviira ddala mu baganda be n'ayimusibwa, n'olwekyo nabbi ateekwa okufaanana Katonda mu ndowooza era ne mu nkola y'emirimu, alyoka asobola okukuuma obulungi ekisibo kya Katonda. Abooluganda, olw'omulimu ogutannaba kumalirizibwa, omukulu Katonda ayogera naye n'atuwa ekyo ky'ayagala tukikole eri abo bamukwasizza okukuuma era n'okukulembera. Mujjukire nti ku bwannabbi Isirayiri yanunulwa, era ku Katonda ayolesezza bakadde baffe omulabirizi, era awamu ne bakadde baffe abakulu abatutwala mu bulabirizi buno, okusobola okwongera okutegeera omulimu n'enteekateeka Katonda gye yagala tutambuliremu. Omulimu gw'omulabirizi kulabirira, era nga bwe bawulidde ekigambo ekyo omulabirizi, Katonda wulaayo akuuma, tabeera mitala eriwa, abeera eriiso lye nga liriko ekyo kyakuuma, to oversee, era kyebava muyita overseer, oba okubeera nga kisikibwa. Alaba obwetaavu bwakyo mu kiseera, era n'abaako abamukwatirako okusobozesa ebyetaago ebyo okubeera. Nabbi alabirira okusobola okuwangula n'okugasa ate n'okuggusa ekyalondesa mmwe baganda bange ne bannyinaze, ate naffe abali wano nga tulondeddwa mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo, kwe kulabirira ekisibo Katonda kyatadde mu ffe.
nabbi Musa yaliko Yoswa nga bwe tulaba mu Lubereberye Essula 33 olunyiriri olw'ekumi ng'alimuweereza ku nabbi. Twongera okutegeera nga bwe twalaba ku lunaku olwokusatu ekitundu ekyo nga kijja mu katabo era nga kya lunaku olwo, naye Katonda akitulaga nti kitambula bwe kityo okutuuka ne leero. Yoswa teyavanga mu lusiisira, ekiseera kyatuuka ataavanga mu lusiisira n'obwobuvunaanyizibwa. Mukama yeebazibwe. Yoswa yayiga obuvunaanyizibwa era ne bumukwasibwa Katonda. Mulonderwa mutuule ne nabbi, muyige okuteesa, muyige okuteeka ebintu mu nkola, so si kwesalamu oba kulwana ntalo. Waliwo abajja nti munteekeyo nze nja okusobola okukiwulira nti omuntu bw'ajjira ku tulubeeno. Omuwandiisi w'ekitabo ky'ebikolwa by'Abatume gwe tumanyi nti Luka Essula 5:39 atujjukiza nti oyo yeewaayo okulwana n'ennabbi aba alwana ne Katonda yennyini. Bwe kityo ebigambo ebyo byali ng'omuweereza yali mu kiseera ekyo ajjukiza abantu nti bannange, kino bano kye baliko bwe kinaaba eky'abantu tekijja kubaako gye kiraga, naye bwe kinaaba ekya Katonda mujjukire muyinza okuba nga mulwana ne Katonda. Mwewale. Era abooluganda, okumanya nga nabbi alina okubeera n'abamukwatirako, okumusulirako obuvunaanyizibwa, okulabirira ekisibo. Tulaba nga Yusufu yaweebwa obuvunaanyizibwa mu kiseera kye, naye Yusufu si ye yali. Katonda abayise ng'abantu ababulijjo, wadde nga mulina obuyivu obw'engeri ez'enjawulo era n'obukulu, kyokka abayise okukozesa obukugu obwo Katonda yennyini alyoka abawa ekitiibwa. Era n'okusingira ddala nga Katonda bajjuza essuubi okulaba nti ku bwannabbi tugenda kuwangula n'okukirawo. Mukama aliseffe okutukulembera. Bwe njogera nabbi njogera ku buvunaanyizibwa obukakanyizibwa obuva waggulu lwatata Ssaabalabirizi ne bukka Balabirizi ne bukka mu bwe tuyita ne apostolates, abakristaayo ababulijjo oba abeerere mu kibbo tebambadde kukola naye nga baweereza bali ku frontline, abali ku lutalo okulaba nga omulimu gwa Mukama Katonda nannyiniwo nga kyatuuka olutalo wakati w'Abamaleki n'abaana ba Isirayiri. Abantu bano bwagisa wansi nga bawangulwa ne bamanya nti waliwo ekyama ekiri wakati okabajja ne bawanirira emikono gya Musa ne bamuzizika n'amayinja atuleko. Maama yali ayigiriza olunaku lw'ekulediyo n'agamba nti Katonda atuyise mu buvunaanyizibwa bw'enjawulo bukulembeza okuleetera wansi ku kkanisa, tuwanirire emikono gya nabbi gisigale nga gikyali waggulu, olutalo lyoke tulwanibwe era luwangulwe. Naye tamumujjaako wadde nga kikolabira ddala ng'ekintu ekiri ku ddiiro kiri ku mmeeza awo kisobolera ddala bulungi. Wanirira. Mu kuwanirira mulimu okuleeta amagezi, mulimu okuteesa ebigambo eby'enkizo, mulimu okulaba nga ffenna nabbi aweebwa ekitiibwa ng'akulembera. Kale n'abooluganda, Katonda atuwadde ekisa ng'abantu tulyoke tusobole okukola omulimu gwe nga twongera okwewala ekibi. Abantu nga baggyibwa mu bwavu, nga bajja oba nga baggyibwa mu kusoomozebwa mu mbeera ejjudde ey'obutamanya, mu mbeera ey'obutabanguko mu maka, mu mbeera ey'ebyobufuzi, obwengeri obw'okweyuzayuza n'ebirala, ate n'obukulembeze omuli ebisoomozo ebiri waffe ku wansi waffe nga kyenayise child abuse, child neglect, witchcraft, environmental degradation, okwonoona obutonde bw'ensi, high escalating commodity prices, overtaxation, poor conditions of living, poor infrastructure, high health charges, rampant business crumbling, unemployment, refugee influx due to wars from neighboring countries, n'ebirala bingi okuyitibwa kwammwe abatuwanirira nabbi.
buvunaanyizibwako. Era the general overseer our excellence Tuteesezze eyabeerawo mu mwaka 1712 okutuuka 1778 put it that the only legitimate political authority is the authority consented to by all the people who have agreed to such government by entering into a social contract for the sake of their mutual preservation. Preservation private of Wamu. Tuteesezze atuukiza ebigambo ebyo nti bwe tunaatuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe waliwo awo tukiikiridde okuva eyo tetulikula endowooza zaffe naye nga waliwo batusuubiramu ate balabenga obulamu bwe batambuliramu obukosa nga butuukako olwo tunaaba tutuukiriza omuli okubalaga amansasisi abantu abamu batamenya mazzi n'ebintu ebirala bingi obutasoma endwadde okuteesa ku bigambo ebifaanagana ku buti. The political arm omukono ogwa gavumenti tujja kuyita wano era nga bwemunaawulira ababadde nga bapya mu kiri okulaba nga tuyita eri overseer okumutuma nti tuwandiikire ebibaluwa ensonga eno. Abantu abali mu mbeera ey'okutulugunyizibwa era n'obutabeera na ssuubi nti oba olunaku oluddako anaabeerawo obwo obuvunaanyizibwa bwaffe Katonda bw'atadde ku mutwe gwaffe. Abantu batusuubira obutaba nga twawukana mu mbeera ey'okulaba nga ebyetaago byabwe bikolebwako, gamba mu byobulamu, okulaba nga abaana baabwe basoma, okulaba nga enjiri ebuulirwa okukka wonna ate nga twetabamu ne mu bikozesebwa okulaba nga abantu bano bafuna emmere. Waliwo omwami ayitibwa Dr. Miles Mungo, kale waffe omulabizi ono yamuleeta wano, yayogera bw'ati mu kitabo kye kye bayita The Power of Character in Leadership, kye yawandiika mu mwaka gw'ekyafuulizibwa mu 2003. Yagamba bw'ati: Character is the key to inspirational leadership. Tuyiteekwa okwolesa empisa ez'ekika ekyawaggulu mu kuteesa nga twambala mu birowoozo byaffe obutamala gawalanka, kubanga bw'onowalanka bwe mwajja kutunuulira akulabe nga weemalira bwereereekifu. Olukiiko lwa Synod lukulu nnyo, n'olwekyo abantu abalutuulamu bateekwa okukolesa empisa ez'ekika ekyawaggulu mu kuteesa, mu kwogera ate n'okuwa abalala obuvunaanyizibwa nabo okuteesa, n'okuwa ekitiibwa okuteesa kwabwe. So si kwawukana, so si kusimba makumbi, wabula kuteesa. Nga muli mu lukiiko lwa Synod naddala nga bwe mwalondebwa era n'endala zonna nga bwe zinaalondebwa mu departments ez'enjawulo, tuteekwa okubeera nga tufuna engeri ey'okwanukula ey'amagezi. The Most Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu bwe yali awandiika mu kitabo kye Empowering the Laity ku peegi 71 ekyafuulizibwa mu 2015 yagamba bw'ati: Whether it is a Christian circles or social lives, a life lived is worthy of imitation, and it is the best lesson one can learn to remain kuweebuuka mu ngeri zonna, kisobozesa abalala okukulabirako era n'okutuyigirako. Mukama yeebazibwe. Katonda nga tuyita mu kuteesa, Katonda atuyise tugatteko omugaso era nga tutwala obulabirizi bwaffe mu maaso mu nkulaakulana. Mbeegayirire Mukama Katonda affe atusobozese tugezeeko okwewalira ddala embeera zonna eziyinza okubeera nga zitumiza okuteesa nga tugenda mu maaso okusobola okulaba nga tugattako. Mark came the first step towards success is taken when you refuse to be a captive of the environment you first find yourself.
nti ng'onootuuka mu buwanguzi togezangako okumatira n'ekyo ky'otunulako bwoti n'amaaso go. Noonyayo eddala okulirinnya nga munaffe owa mission lw'ategeeza bulijjo nti we must take a step ahead. Kankabaddire mu kawuliro Mark K erabawo ekitabo John C. Maxwell ekyafulumizibwa mu 2012 ku peegi 84 ayogera bw'ati: the first step towards success is taken when you refuse to be a captive of the environment you first find yourself. Waliwo we tuli era ogenda kumaliriza nawo. Kisangibwa ebigambo byenjogedde, the 15 variable laws of growth. Omulabirizi, omuwandiisi w'omulabirizi, omuwanika w'omulabirizi awamu n'abasumba nga Reverend Emmanuel, Reverend Stephen Mumulwasi awamu n'omubuulizi Mayanja, waliwo n'abalala bonna abakulisaayo b'ebitundu, waliwo kye bakoze eky'ettendo okulabirira n'okutaasa ettaka okuva eri ababadde banyaga. Muno mubaddemu okufuba omulabirizi okutufunira trust awamu n'omuwandiisi, mubaddemu okufuna ensigo n'endokwa. N'olwekyo Katonda aleese ffe ababaka mu lukiiko luno okukola kyonna ekisoboka okulaba nga twongeraku mu ngeri eyo okununula ebyo ebikyali eyo tusobole okwongerako okugatta omugaso ku bulabizi bwaffe. Mukama yebaze, era twagala okwebaza abakadde baffe abo tukulemberamu ne batuleetera enteekateeka ezo. Waliwo kye nayise social contract, ekyo nakimaze nakibategeezeza social contract. Waliwo ekitusuubirwamu abantu nga bakaaba bazibu, naye nga olukiiko n'olukulu luteeka okulaba nga waliwo ensonga ezibuuka, nga tukwataganira wamu n'enteekateeka gavumenti zeetaddewo nga ekiyitibwa Paris Development Model, emyonga, okuluna ebyennyanja, era nabadde ntunuulira mu nteekateeka eyitibwa Sustainable Development ey'ensi yonna, nti waliwo ekiyitibwa life below water, byebyennyanja, nga tusobola okusima ebidiba mu ttaka lyaffe ery'obulabirizi, ate era ne muffe ng'abakristaayo okulaba nga waliwo engeri gye tufuuka fish hub, obulabirizi buno, obusawaddiikoni bw'entebe, obusawaddiikoni bw'emizira n'abalala bonna okubeera nga tulunda ebyennyanja mu ngeri zonna ezisobola. N'olwekyo nga tugoberera enteekateeka ezo tuyita mu lukiiko luno olwa Synod n'endala ezinaalondebwa okulaba nga tukuza ebyo mukadde waffe omulabirizi ne ttiimu gye batandiseeko, era nga tulaba nti abaana tujja kuba tubafunira emirimu ng'obulabirizi buno bufuuka kye tuyita employment center. Anoonya omukozi omulungi amunoonya Namirembe anaagasa, kubanga tuli okuzimba, tuyitibwa tuzimbe abantu God-given, God-guided leaders, professionals nga bateekeddwamu embala, nga tukozesa kye tuyita networking. Nabadde nebaza Mukama nga tubala convention olwa networking, nga tusobodde n'okufuna ababaka ba palamenti abava mu bitundu eyo nga bazze olwa networking akoleddwa kungu. Kale Katonda abaleesa oluganda nti ekyo kyoli kisobola okugasa olw'okugenda mu maaso, okunyweza ennono era n'okugoberera Mukama waffe Yesu Kristo nga gwe mutwe. Buli ekiteekebwateekebwa John Canfield ne banne batuyigiriza nti tulemenga okumatira n'ekyo kye tulina, wabula tufubenga okukozesa omukisa ogwo okulaba nga twongeramu. Therefore, there is always another level to reach for, no matter how good you are right now. When you constantly strive to improve yourself, you will be building
olupapula olw'ekumi mu kitabo ekyo ekyafulumizibwa The Power of Focus, How to Hit Your Business and Personal Financial Certainty nga John Canfield ategeeza. Katonda atuyise ng'obulabirizi ng'ayita mu Synod n'enkiiko eziraddako okulaba ng'obukiiko boards n'ebirala byonna bifuba okulaba okutuuka eddala wansi okuva ku Ssaabadiikoni okukka nga waliwo okukolera wamu, okuteeseza wamu n'okuwangulira wamu. Era nga tubeera ffenna ku mulimu omulabirizi omukulu nga alungamizibwa nannyini mulimu ye Katonda. Abantu batuweebwa okutusanyukira era n'okulaba ng'okulondebwa kwaffe kuvuddemu ebibala. Ku bwannabbi Katonda yawangula Isirayiri n'amulonda. Ku bwannabbi Katonda n'akuuma Isirayiri. Mukama yeebazibwe nga omusumba akuuma ekisibo kya Katonda kiremenga okubeera nga kigwa mu kabi. Katonda atuyise tuwagire nabbi nga tuyita muno. Bishop's initiative of coffee trees, food growing, infrastructure development, clergy and lay leaders education programs to suit the current challenges, support provincial initiatives such as church house loan completion through the Love Gift, Kiddo initiative, medical insurance scheme, NABISA, youth children programs, education schools initiative, missional programs, massive adult and children health programs, HIV and AIDS, coronavirus vaccination and prevention initiative, poverty and unemployment eradication campaign initiative, environmental protection initiative, entrepreneurship and sustainable development goals implementation initiative, life underwater innovation, fish farming, animal husbandry, pig and rabbit, cattle, poultry, enhancement program, land management and protection initiative, youth apprenticeship initiative, prayer school for all categories initiative, employment center initiative, sporting and developing government-guided programs. Being God-given, we must know where there is Moses, there is Joshua. Awali Joshua, waliwo Musa. Mukama yeebazibwe. Awali Yusufu, waliwo abo be yaweereza nabo. Joshua, David, Nehemiah, nga tukozesa enteekateeka ezo mujja kulaba nga tutuuka ku ntikko. Note, be ready to change for better. As leaders, in this respect, for things to change, you have got to change. Otherwise, nothing will be changed. Jim Rohn, mu katabo ako akayitibwa Jack Canfield ne banne ku peegi 201 mujjukire ebigambo bino. The Christian community needs leaders filled with love, humility, and gifted with these rational skills to bring factions together. Jesus prayed with that, let them be one. Mukama yeebazibwe. Ebyo biri mu kitabo ekiwandiikibwa Richard J. Gehman ekyafulumizibwa mu mwaka 2008 ku peegi 33, Learning to Lead, the Making of Christian Leaders in Africa. Mu kitabo eky'olubereberye nsula na 5 mu lwali lunya, do not quarrel on the way. Mujjukire nga Yusufu akuutira Abaganda temugezaako okuyombera kubereberye na 5 bali. Katonda atuyise tuli mu lugendo tutandike ate tuluguse ngera kulaba mu Yakobo ku myaka emu okutuuka ku lwokusatu ne Timoseewo essuula ekyokubiri oba eryokubiri essula 2 olunyiriri olwali lunya. Pawulo ne Yakobo baalengera ekigambo ky'okuyombera mu eky'okweyawulayawula. Teri beeyawula bawangula. Divided we fall, united we shall stand and reach far. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Come, our way,